Tugire Mukama engalo ez'amaanyi. Nakyo kyogere. Olabye ndi mwana mukuze bulungi. Mwana mubuulirire, mwana wakazi. Mayigwe gye twakulira eyo nga ba artists babayisaamu amaanyi. Nga be bataasoma, be batasobola kulabirira famire, be batasobola kugunjula baana, naye mukyala mufunda. Mukyala muwala wa Kibuuka y'omu. Muwala wa Kibuuka naye twaliyo ku mbaga ye, naye mumukubire mu ngalo. Muwala w'Amatovu naye mumukubire mu ngalo, naye yafumbirwa. Ne muwala wange naye yafumbirwa. Ate bonna empisa nseeso yobera twabakuliza wamu. Mukama yeebazibwe nnyo olw'ensonga eyo. Njagala okuyita omukulu ayitibwa Mathias. Sorry. Sa era nga nyagamba tebannanga negamba ssebo ndi boosiwo oyinza okukula ntiyono naye ndi mukamawo. Tugateekalo zaffe wadde tuli mulumbe naye olwalekisiza ennyimba eza bulijjo. Tugateekalo zaffe twanirize Sa Mathias Walukaga. Enkofiira njiwadde mutabani wange bakojjaawe abakasimba bamaama be. Abooluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna. Tugate engalo ez'amaanyi tukireme gy'amazulu. Mwebale ddala bakadde bange mwenna ab'ebitiibwa abali wano. Bansookere ddala ku b'ebitiibwa okuva e Mmengo, n'ab'ebitiibwa okuva mu gavumenti eya wakati, ab'enju eno mwenna, bakadde bange okuva mu art industry, okusingira ddala Mwami Ssengubuge siyaasa, asinabagenda wala nnyo mwongera Mukama wange ennyo. Nti we natandikira we najjira okuyimba budde nali naakatuula siniyafu nempa matuga eka nembula nenzija n'abadongo nengwe wa Livingstone Kasozi awe yakubira Nalweiso bakama bange bano Mwami Benoni Kibuuka, Mwami Matovu, Mwami Okitegeera ali London eyo, Bob Mpiima. Kati be bankwatako ne bantereezera ensobi ze mulaba nkola mu lugendo lwange olw'obulamu babeera tebakingamba nti eyo nsobi. N'ebirungi bye mulaba nkola mu lugendo lwange ate era be bagamba nti okolanga bw'otyo. Saba tugatte engalo ez'amaanyi tubakubire. Bankwatako bulungi nnyo okuva omwo. Ate era erinnya lyange nze Sa Mathias Mulumba Walukaga Dduga ekibabu Sabasaba. Nze mmeeya yawummudde wa Kyengera Town Council. Omanyi bagambanga nti abayimbi baze mu bino bagenda okutuswaza. N'amawulire amalungi nti omwaka gwa 2025-2026 Kyengera Town Council under my leadership ye yabadde best performing town council mu Wakiso district, as well as the best performing health center 3 in Wakiso district. Wakiso district so sebe yomba bashikiridde bulungi ero muludda olw'okuyimba ne katemba. Njagala okusaasira ennyo ab'ennyumba eno n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu olw'okufiirwa Mwami Alex Mukulu. Sijja kwegeziwaza kumwogerako bingi nnyo kubanga kkiriza obagaana mu bulamu mulabyeko emirundi 2 gyokka n'ennyumyako naye, era nga tubadde waliwo saaluuni awo nebatusalira enviiri we namusanga emirundi 2. Naye omulundi ogwasooka n'aŋŋamba nti Mathias nina akaamako, ne musemberera n'aŋŋamba njagala owandiika oluyimba tuyimba oluyimba 2 kolabo. Ne ŋŋamba nti Mwami Alex Mukulu ngenda kuyimba nja naye
nangamba nkulabamu amagezi n'ennyimba zo zifolowinga nno folowinga nyo ennyimba zo z'amagezi nnyo manyi osobola okuwandiika oluyimba netukola ki netuluyimba nga lwamakulu nga lulina impact ku ggwanga lino. Twaliwo n'abaana abatusaba bamuyita Jaaka badde ebinyumizaamu walewale awo akola ku CBS nga tuli awo ne kuki oba wooli ne bagamba ne banne Kasajja gwe wessaawo nga yakugamba ddi nebakwata netugenda mu saaluuni nembuuza mwana wabita Ssemakula nti mwami Alex mukulu nga tannafa yaŋŋamba yansaba ki ne babannyonnyola nti yakusaba oluyimba mu luyimbe nga lulina kye lugatta mu ggwanga lino. So nange muntu ovugala mwami Alex mukulu okugamba nze naye ng'omanyi omuntu gwe nabadde emirundi ebiri nga bwe wabaayo omulala gwe yakigamba naye awaliko omukono si mulumbi w'amaanyi okukigamba nze naye ekinnumye nnyo nnyo okuba nti afudde tetusobodde kutuukiriza ekyo kyeyakola ki. Nsaba Mukama ebyamusobako amulamuze kisa.